Minisita omubeezi ow'ebyettaka Dr. Sam Mayanja Azzizza abantu 11 ku bibanja kwe baali bagoba. Alagidde RDC we Wakiso Justin Mbabazi okubawa obukuumi ne Dr. Apollo Kagwa eyabagobaganya akwatibwe avunaanibwa olw'emisango gye yazza. Guno gubadde mulundi gwa kusatu nga Minisita Mbizibitaka Dr. Sam Mayanja asinga n'abatuuze ku kyalo Kakonyo Wakiso kyokka emirundi ebiri empawo kibadde kituukibwako bano balimiza Dr. Apollo Kagwa okubagobaganya ku bibanja byabwe. Nkiembogo Emmanuel omu ku baagobwa ku ttaka lino emyaka 17 egiyise ku lw'abana ategeeza nga Dr. Kagwa bwakozesa bakalema okukuba emigo nga n'ettaka lyakaanira yaliguza maanyi. Kaba atimba ako twakassa kugenda okulima ku bijja biryawo. Twasibira mu kkomera abantu kumpi nga 15. Olva Minisita asomya alipoota eyakoleddwa akakiiko akalwanyisa obulya ku makubo pulezidenti keyakwasa omulimu gw'okunoonyereza ku bikwata ku ttaka lino. General Isoke akulira akatundu State House Anti-Corruption Unit taking over ekintu kino akole research alabe ddala kubanga obwenkanya si bwa buli muntu. Ategeeza nga abatuuze 14 bagwa mu bukyamu mu bibanja byabwe ng'okunoonyereza kwalaze nti 11 basindikiza banalyanye. Alagidde badizibwe ku bibanja byabwe kyokka bo abalala basatu ensonga zaabwe zikyanoonyerezebwako. Mu bantu 14 be banoonyerezaako bakizuula nga 11 ku bo ddala batuufu era balina okudda ku bibanja byabwe. Akwasisa radisa alipoota eno n'amulagira kwesa obuyinza bwe okuwa abantu bano obukuumi n'okubaza ku bibanja byabwe. Kopi ngikwasa RDC olwaleero luno abantu abo bakwasibwe bagende ku bibanja byabwe. Kakati nyama kukwasizza abantu bano balirindirira okulaba programu gy'ogenda okukola nga badda ku bibanja byabwe. Wabula abadde okusika omugwa nga baagala okumanya obunene bwa buli kibanja kya muntu nga baagala basooke okuleeta safi yawa gavumenti akakase kyokka abatuuze ne bakiwakanya. Awuzire Kidumba kwa Busiro zitimira Dubega Segona n'asiima gavumenti ne Minisita Mayanja era n'eragira abatuuze buli omu okuddamu okukozesa ekibanja kye. Ensonga eno bwe nagirayizinga ku floor ya Parliament, Sipiika yakulagira ogirondoole era naawe n'ogirondoola. Eno ye report nja kugisoma njetegereze. Njagala n'okwebaza nti muzze ebibanja by'abantu ne mbibaddiza. Ekizeeko kubadde kusagambiza ekibanja ekyo kiriwa RDC Wakiso Justin Mbabazi yasimye abatuuze okubeera bakakamo okusa gavumenti betuukiriza kyeyasuubiza. Naye Katonda mulungi kubanga gavumenti eyinza okutwala akadde naye ate netuukiriza mu mazima. Nga 14 mwezi gwa Desemba mwaka ogwedde Minisita Mayanja bwe yali ku ttaka lino Dr. Kagwa yakalambira ng'ettaka biri erirye. Era Kimuli yajja yekka ne mukyala we wali ne bansaba okubagula ekibaali. Ono yakomekkereza Minisita Mayanja Alagidde akwatibwa era n'atwalibwa. Kizawire yakusakidde eggulu eno ku Bukedde TV. Webale nnyo omusasi waffe Kizawire. Kati nno kyekitundu ekisoose ekyagataliiko nfuufu tugenda kuwummulamu katono. Tugenda kudda n'ekitundu ekyokubiri mulimu gano. Linda ne bino mu gataliiko.